Migongo jali ayogeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka waffe. Mu mboozi zaffe ez'amatikkira ga kabaka ag'emyaka 2 ng'alamula Obuganda tutunuulira olusozi Nnaggalabi gye batikkira Omulangira agenda okulya engoma ng'emikolo gy'okutikkira kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gyali ku lusozi luno mu 1993. Nnaggalabi kifo kikulu nnyo mu Buganda olw'emikolo egikolebwa ku Ssaabataka atanaatuuzibwa kufuuka kabaka. Ssaabataka ng'ali ku lugendo lw'okufuuka kabaka bw'amala okugiwa esseguku ew'amaanyi atwalibwa mu kikajjo eno gye bamukulira ekikajjo ekito kye bayita ekirumbilumbi kyayambukana ku lusozi Buddo n'asisinkana Omutaka Ssemanobe ono yabeera n'ekisagazi ekito kye bamukulidde tewanasiba omuguwa mu kkubo n'abakeebuzi byabuuza abazzi batembeta Ssaabataka awo lwe balwana olutalo lwe bayita olw'ebirumbilumbi nga jjajja Olangira Edwisa Basajja Nsolo bwannyonnyola. Bw'atuuka mu kikajjo ensonga ezitambulirawo bamumenyerako ekikajjo Omutaka amenyerako ekikajjo oyo n'amuwaako ekitundu kyajja nakyo. Olwaleero wano Ssaabasajja wabeera olutalo lw'ebirumbilumbi wakati we na Omutaka Ssemanobe. Ssaabataka bamala okuwangula olutalo luno bamukwasa Omutaka Ssemanobe n'amutwala kyokka tamuyisa mu kkubo ligenda Nnaggalabi balwa bamuyisa bbali ne bamutwala mu nnyumba ya Buganda n'akolebwako emikolo okumala ennaku 9 ng'Omutaka Mukalazi Kimbowa Katikkiro wa Ssemanobe bw'alambulula. N'amuyingiza ekkolegi n'amutambuza tamuyisa waliwo nini n'amuyisa eno okutuusa bwamutuusa mu nnyumba Buganda. Omutaka Kimbowa agattako nti Ssaabataka bw'agiwa mu nnyumba Buganda atwalibwa ku mbuga ya Bwanika awali ennyumba 3 okuli ya Kabaka Buddo Magatu ne ya Nnalinnya akuuma ekifo tebamugyako ebisiraani yabeera zinabyo. Bw'ajja muno nga amaze okunaaba n'atuuka mu nnyumba eno ya Kabaka Buddo eno Bwanika alina emizo gyamu egibukulirwamu bw'amujja ng'agenda ayita mu mitendera agenda asembula. Omutaka Ssemanobe nga Paulo Kizitannyonnyola obuvo bwa Kabaka Buddo yalwanirako kintu ku lutalo lw'okuggyako Kabaka Bemba. Jjukira kintu yali abadde obukulu nga bwadde Buddo afuge abantu be. Buddo n'amugamba nti zinajja kulwanirira sajja kukola kitwala bukulu. N'amugamba nga ngabupeseza ekitiibwa teri alirya Bwakabaka nga taziwa n'omukolaki n'omukwatako. Ssemanobe bannyindi Ssaabataka byayitamu mu nnyumba 3 mwe bamutwala era oluvannyuma n'atwalibwa mu kibira kya Nakibuka ne bamutuuza ku kafumbu ke bamukolirako emikolo egimufuula kabaka nga Kimbowa yakola omukolo guno. Bw'ava ku Namulondo nga maze okufuuka Kabaka Buddo akomawo mu nnyumba eya Kabaka Buddo neeyanjula nti kati yakutte enkasi y'Obuganda. Be bamugye bamutwala mu jjolokero abakopi gye bamulabirako olwo ab'ebikibira ne batandika okumukolako emikolo. Ne bakola emikolo n'abataka abakulu ab'enkizo. Omutaka Ssemanobe ne Katikkiro we Mukalazi bali ku bubaka bwe baweereza Abaganda okusigala nga bakuuma ennono. Kuno era kyensaba abaana n'abazzukulu mukitwalire nga kigambo kikulu nnyo. Namulondo yafutirinnyibwako omuntu mulala akolwako mikolo kujjako Omutaka Ssemanobe. Era nze najaliira banda babwa nkutami bwenti mbifuanyi nti twagala kutubuzaabuza nga batandise okuwandika ebitabo by'obulimba bw'ate onaakola luno ffe ab'emmamba ffe abalukuuma naye bajjajja ffe ebintu bino bagenda babitimu bayozaza Kabaka okutuuka ku matikkira ge agumulundi ogwa 32. Muzzukulu waffe Muwenda Mutebi Kabaka ebirayiro byonna bye yalayira Nnaggalabi ng'agamba nti ali kuuma Obuganda Kabaka ono wa mirembe akwata mpolampola naye alaba gy'agenda. Tumusabira Katonda amutwalire wamutwalidde awo agende nga mwongera obuwangaazi n'okumanya abantu be n'okutwagala. Yagadde nnyo abantu be. Mutyaba William yakusakidde eggulu enkulu ku KD TV.